okumanya ngino nkulinako obusungu Robert Kyagulanyi Ssentamu mazima tosobola kuba muganda nganze kankaka noddira akasajja akawaŋŋangusa kabaka waffe Kyagulanyi tosobola akasajja mu Buganda ketwasikiza embwa gwe kankaka yeekandulira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu yakoze kikyamu nnyo ogenda ku ntaana yali president wa Uganda Milton Obote n'ateekako fulaaga ng'ensonga gyawo olw'okuba nti nno Obote yajonyesa Abaganda n'atuuka n'okuwaŋŋangusa Ssekabaka waabwe Mutesa 1946 kabaka crisis kambuzeemu ekibuuzo ensi Buganda yafiira ku mulembe gw'Obote assessment time July wa 1897 Ssekabaka Ssemulekere Mwanga yawaŋŋangusibwa mpaka ekiziba ye Tanzania lunaku olwaleero naye nga yali katikkiro wa Buganda ebiseera ebyo kamala byonna yali musajja Muganda ng'ayitibwa Sir Apollo Kaggwa. Njagala kubuuza ekibuuzo Apollo Kaggwa yali musajja mulango mukyoli oba yali Muganda? Temugenda kumanyira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. We are going to defend him by all means. Ondegedde Abaganda mwe mwalagajjalira ensi yammwe. Ondegedde mwe mwalagajjala kati muli ku Kyagulanyi munenya omusajja ayagala okutereeza ensi. Temugenda kumanya Kyagulanyi Ssentamu. Okumanyanga omusajja oyo yali mubi nnyo Sir Apollo Kaggwa n'atuuka n'okukkiriza bakabaka bakubweko obululu olw'okuba yali yeekobanye n'olyo Simenye Musigire wa Bungereza Colonel Tanane yali alemedde omunangira mu kigo omunange Daudi Chwa muntegedde bamaze okuleeta amannya ag'abaali abaana ba kabaka. Imagine abaana bakabaka abaafuga eri mu myaka emikadde 1988 okwali omwana wa Ssekabaka Kiweewa okwali omwana wa Simanyi wa Ssekabaka Rashid Kalema eyayitibwa Joseph Musanji n'omulala Manzani Ndawula babalesere bakube ku bakabaka obululu ekyo mulaba kyali kyagundi kyabuvunanyizibwa nga omusajja Ssekabaka Mwanga yalalwanirira ensi ye batuka okuba ku mwana wa kalulu. That is foolishness. Temumanyira Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja ali kutereeza ggwanga oliwo neno onenya Simanyi Obote President Museveni yavayo mu bigambo bye video ebadde etambula wiiki ewedde nti Obote yakolanga propaganda ebadde bigambo ya President Museveni nti Obote yamukolanga propaganda nga Obote ategeeza abantu nti President Museveni musajja Munyarwanda era President Museveni bigambo yayogera bw'ati mwembanga ndi Munyarwanda ekyo kirina buzibu ki naye kyensonga enkulu yakutereeza ggwanga byali bigambo ya President Museveni. Njakubuuzamu ekibuuzo bw'abanga Obote yali asensitizinga abantu nti President Museveni musajja Munyarwanda kambuuza ekibuuzo Abaganda baasituka okulwanyisa Omunyarwanda muve ku Kyagulanyi. We are going to defend Kyagulanyi by all means wabanga akyatukwatidde omumuli poza alemererwe kubanga tusomye ebintu bisomye bituli mu bwongo. We are going to defend him. Temugenda kumumanyira mutyo ntegedde temugenda kumumanyira mutyo Kyagulanyi talina musango ali kutereeza bibye mwe mwakola byatereeza bibye mwe mwasikira ekibi kibasumbuwa. Nja kubuuzamu ekibuuzo Obote omulango yabadde baŋŋangusiza kabaka ono Mutebi aliko omutwala ne Namibia nonsense. Ebigambo ndowooza bibyo mubiwulidde kankaka Wanda Muliro mukambwe bitya ebigambo by'essi biwoomu eri President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abaana bagambye nti oli gw'oyogerako talina budde nti ajja kuvaayo akwanukule naye ffe bwe tuli tujja kuba nga tukuddamu ekyoyagala okuba ng'omanya byonna byonna tujja kukwanukula n'omulala wuno mberwa omusajja omutuufu era guno omukisa bwe tugusuula sisuubira nti Katonda alitusonyiwa. Obote yawaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka n'atuuka okufa. Museveni obwakabaka yabujjawo yaleeta Ssaabasajja Kabaka n'amulwanyisa mu nsiko ng'alwana kutuukiriza ambitionizi ze. Saawa zino Kabaka yawambibwa najja n'agamba obwakabaka weebuli naye tebulina buyinza. Mayiga n'abataka abamu ba ansalinga eri Museveni direct abaali ansalinze eri omutanda. Obote yajjawo Kabaka kituufu naye yalekera Abaganda ebyabwe. Museveni Abaganda bonna tosobola kusaba mulimu boli Muganda bonna yabatugumbula agenda batugumbula abajjawo ababyeko ebyabwe byonna bye yabasanga nabyo. Naye era osanga akasajja ngaako simanyike kakankaka ng'ate bukolera Museveni saawa zino nga kalaga mbukanyoleddwa nnyo ovisitinga otya entaana y'Obote
fe tuli basajja baganda abagezi eno continent ya muddugavu tuli bantu bagezi nnyo ebyayita tebigenda kutulemesa kubaako na gye tutuuka newankubadde biruma bitya waliwo bye tulina okusooka ossuula okubaako ne gye tugenda nga Uganda atulugunya Buganda atulugunya abacyoli abalango abateeso abasoga abanyankola abakiga yomu kati gwe wonamu enganga gwe omuganda ajja kuyuza akumalewo nebwe tubanga banna Uganda ekyo Museveni kyatayagala olw'okuba mwakirabye ng'omukulembeze waffe kyakoze kiyina sipeero gye kisumuludde etya nti waliwo bannaffe abakyali mu busibe eki ew'ebyayita waliwo abacyoli abakyali mu busibe bw'ebyayita nga balowooza omuganda n'afuna obuyinza ku bye baabakola nabo bajja kubaako na bye babakola omukulembeze abagambye wano nabye twabivaako bino ono ye yabitukola naye nsobola omuvisitinga mujje tuyimirire tulwane nga Uganda tutereze eggwanga lyaffe tugende mu maaso osegedde ako ke kabonero tukulemberwa omusajja omugezi kituufu tuli mu busungu naye ono yatuwambira ne Ssaabasajja omaze ebbanga ki nga tomulabako ng'ayogera direct kyogamba kabaka talina mumwa omaze ebbanga ki nga tomulabako Ssaabasajja kabaka ng'ajja okwogera direct ebbanga liyise lwaki yawambibwa eggwanga twagala kulitereeza nga bannayuganda buli ggwanga litereere tetujja kutambulira mu byayita bituzze buzza mabega tukontinuinge mistakes zezimu ebbanga lyonna fe ebyo ebintu bigenda kuggwawo ku mulembe guno osegedde guno mulembe gwaffe fe tulina okusetinga engeri gye tugenda otambuzaamu ki ensobi z'ebyebyayita zakolebwa abo bagenda n'okugenda kati essaawa zino waliwo abakola ki waliwo ffe tuteredde tutya awo wetuyimirira respect president wange mpola mpola ndowooza omukulu Kankaka ajja kutegeera kubanga abaana bavuddeyo abagambye nti ffenaffe katuyimirirewo n'omukulembeze waffe obanga gwe ovuddeyo kubanga omuyisaamu eggaali naffe tujja kuwa ebibyo omulala wono mbadde ngenda kukuvuma nkuwemule kasajja gwe Kankaka mwolegera amayuuga gakulinga ag'embizzi wenna otunulanga ebyawongo kisajja gwe oli awo yasaamirira mbu Kyagulanyi tasobola kuba muganda nga gwe Kankaka gw'oli muganda oba oli muganda mannya kisiraani gwe kale muze mutugamba Kyagulanyi mubi Obote mubi Obote bw'aba mubi ne Kyagulanyi nga mubi naye ate mmwe muli babi okusingawo kubanga mba muwayiriza Obote nti nno yatta yakuba olubiri ne mutavunaana muntu eyatta kabaka Joyce simanyi Nabbosa Ssebuggwawo ali Mmengo naye nga ye yatta Muteesa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yasinga ebitiibwa Mmengo naye nga ye yatta ye nga temumwogerako biganda mmwe ebyenkwe ndi mukazi muganda neddira fumbe nva mu Walusimbi kakati temulina kye muŋŋamba abaganda twalwala kiki tulina mu bwongo muli mugamba nti Kyagulanyi mubi yakoze ensobi yavunamidde omusajja yadda ayina kukola ki oli gwe yavunamidde yaliko pulezidenti w'eggwanga yatukolera ebirungi bye tutamanya bye tutamusiima yatukolera ebirungi enguudo ze mutambulirako essaawa zino Obote bye bazikola n'amini bwe muli mu kuyita ababi Museveni talina kyabakoledde bisajja mmwe gwe Kankaka ekiregaaga yuga nawe Emilisimusi simanyi Emilisimusi omwo mwe wayerukiranga ekibeere ky'embwa omwo mwe weefumbira n'ogwa mu oyiro
wena no yerukirira agatama ne gakwangula nina no lego obumwa ne kusengula ngo bwa musu ye no bwa musongolera muri bulinga bwa mususu to posting ako bintu bina magezi okujja ko posting ebyo ekisiru nebintu mmwe tugenda bakolera ki lwaki muli n'emitima emibi n'empisa embi tukuze tusosolebwa buli ggwanga libadde lyeyagala lyokka abaganda nga tumanyi nti batuvuma tuli bankwe naye tetuli bankwe tuli abaganda manya batulimu bebenkwe tetuli bankwe kubanze neemanyi nze siri wankwe nze nyimirira ku mazima nawe kibanga kiri ku muntu wange ng'omuntu oli gwe bawayiriza at least gwe wange nkuwayo mukomera nti asooli omulala naye nga nyimiridde ku mazima ffe twemanyi abaganda tetuli bankwe naye mmwe abeefuula abaganda naye nga muli baganda manya bisajja mmwe n'ebikazi mmwe Kyagulanyi ye yawangangusa kabaka omutwale ne Namibia oba Obote yaliwo oba Kyagulanyi yamuwangangusa yamuwangangusa omutwale omuwere obutwe mu Namibia afe ye nga temumwogerako bintu mmwe muli bibi mwakula mutugamba nti ab'engulu banyanya batema abaganda nenge ekituufu kyali nti abatema abaganda baali Banyarwanda ne mubasibako ab'engulu ne mukwata abaganda ne mubatwala ne mubatemesa ab'engulu emimwa ne mugamba nti baganda batemi nenga Banyarwanda be mwatwalayo ne mutematema abantu b'engulu ne mubasalako emimwa ne mubafumba mu seppiki ne mubaliisa bannaabwe bisajja mmwe muli bibi nnyo ne muteekawo ebibiina ADF simanyira kwena simanyi lugundi kati ani atema abantu mu Buganda oyo abatema yiye mulungi nnyo oba mubi n'okusinga sitaani mubi n'okusinga Obote gwe mutugamba Obote teyali mubi tubitegedde President Kyagulanyi we bale kujja olabisizza agantu ago obulima wa buli kungulu naye ate mutegendereza mugenda kunama n'abazukulu bammwe bajje babagambe bannaye mwatuswaza naye muli mu kusimira baana bammwe ntaana muli mu kubasimira ntaana muli mu bakomererako oluggi lwe bataliggula ffe tubabuulira awo wetuli ffe tubaawo okubanga tugabatuusako agava mu ggwanga lya Cameroon bamaze dde okubanga balonda era balangiridde omukulu abaddeko nga President eyawangudde akalulu yazzeemu okuwangula bantu bange omwami ono mukulu omwami ono bakwatirira mukwatirire naye mbu yeyawangudde akalulu mu mawulire ge tulinawo njagala okubategeeza nti President wa Cameroon Paul Biya myaka 92 babadde mu kalulu bazzeemu ne bamulonda nga President wa Cameroon awangudde competitor we abadde amuvuganya Mwami Issa afunye ebitundu 3.5 n'obutundu obugwamu then Mwami Paul Biya n'afuna ebitundu 5.3 n'obutundu obugwamu kitegeeza nti Paul Biya myaka 92 bamuwadde tamu ya 7 plus nga President wa Cameroon kitegeeza nti akalu kano kanagwerako 2030 something oba meka ajja kuba ine myaka 10 ate ndi sure ne myaka 10 ajja kudda. Congratulations Paul Biya wadde nga video zange toziraba oba njize mu Cameroon sasa kwa sasa nene kwa nini abakulembeze ba Africa simanyi obani abaloga naye entebe bawoomera wuyo omusajja mukulu yakomyewo ku myaka emeka gye muwulidde nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo y'emwana mulenzi Dictator Amel Musanyufu Bitiya yayingizizaawo enzirusi era agambye nti Mukama mulungi nti ku myaka 27 nange Mukama mbeerereddewo nguze emmotoka eyange ku wange nga ssente zange alina essanyu bambi ery'ekitalo Allah Masha Allah bali bagamba bwalinnya boda bubabudde my brother bubabudde beautiful things come with time
naye ng'ekyombo kirala ba sensors tetomera laba kasipoti rimu brand new laba interior balage tulamiri multimedia steering ogiraba iyo kambalageko zeze ne motoka ezalagirwa ogiraba ogiraba nevayo osala tatandikidde mu sipasiyo agina baso okitegeera ekirooto kye first car at his age is a Harrier 2017 mubulidde mu bigambo bye agambye nti baali bamusekerera nti oyo alinnya bodaboda oluusi n'atambuzaawo ebigere nti naye kabakadde agambye nti kabakadde buli kimu kisoboka era naye yasobodde mukama ndowooza n'obudde bw'ataddemu mpola mpola oba oliawo ng'asonda akasente ke mukama n'amubeererawo bw'atyo yayingizizaawo enzirusi nga tuvuddeko era nga tukyayongerayo mu mawulire ag'enjawulo ye mwana mulenzi avuddeyo n'agamba nti mugende mu nkuuka juzi wanene twavayo nitwogera ku kintu ky'enkuuka abamu nga bagamba nti nedda bagizire nti tebagendayo this time around naye navuddeyo n'agamba nti bagende era alina ensonga ze lwaki agamba abantu bagende ku nsonga zawadde katuulize zizino wamanga enkuuka mugigendemu abali babalina obusobozi ffe tetulina bwetaavu yadde ekigendererwa gattako amaanyi agalemesa abantu bwa Buganda okugenda ku mukolo gwa Buganda omutongole nnyinimu kwafulumiza abantu mu mwaka omukadde n'abayingiza omupya ebiseera ebisinga singa obeera olwanagaana omuntu totunuuliranga kimu kya kumuwangula wabula olina okusooka okulowooza nti tulwanira ku ttaka lyani bwe mubanga mulwanira ku ttaka lyomanya ekyonooneka kyonna oba ekyonoonebwa mu fayiti eyo kikyo era omulaba agenda kukuprovokinga nnyo olwane mu nnywana eyonoona kubanga mu byogenda okwonoona temuliimu kike nnyanikula statement ya muganda wange Isima Lubega ekibibi gyaga abannuupu temugenda mu nkuuka muganda wange Isima Lubega ekibibi mmanyi statement eyo wagikoze mu bulumi statement eyo wagikoze ng'owuliranga aliiriddwamu olukwenga ggwe omuganda nesooka weebuuze nti ye omulabe Museveni yagifunya atya yamunyiizizza oba yamusanyusizza tulina obulabe e Uganda nti omulabe ayagala kutusaanyaawo ffenna Abaganda ne Buganda naye ng'ate akozesezza ffe nnyini omulabe agitadde ku otopule yo yeetulise yokka na yokka era y'ensonga lwaki olaba abantu eyo nga boogera ebikontana ne Buganda entuufu oli najja n'akola statement nti tunda ku ttaka olye ku ssente ate nga ffenna tukimanyi nti Buganda ly'ettaka kakati omuntu ng'oyo tasinziiranga emmengo n'akola statement ekuprovokinga naawe noddira mu ngeri gy'abadde akusuubiramu omuntu asobola kukola statement ng'eyo golowooza ayagala Buganda ayagaliza Buganda oba yajja ssaanyawo Buganda naye ng'ate ayitira mu fiiringizizo ng'akozesa ggwe wennyini omwana omujja na nnyina olina okukimanya nti abeera muganda wammwe naye ebye wammwe n'ebyonooneka takisangamu buzibu kubanga tabeerako na muki tabeerako na mugabo kakati tuyina abantu mu bwakabaka bwaffe nga kyonna ekikolebwa oba ebikolebwa babeera babyolekeza ggwe omuganda ng'era bakimanyi ogenda kureactinga mu ngeri gye bakusuubira kubanga baabateekawo bakuprovoking oreactinga otyo omulaba oyo tumwewuunyiseeko nga maama bw'anaakukuba emiggo n'otakaaba abula okukufiirako kubanga yeebuza lwaki takaabye ku mbooko ze mmusambuliiza akubwa abeera asuubira kukaaba kyokka ate bw'atakaaba kyewuunyisa nnyo amukubye era ne kimuluma nnyo omusajja oyo ali eyo aweereza bbomu enkambwe oluusi tubuukeko ku butego bwe bbomu ezo aziweereza kubanga amanyi nti zibeera zibaleeta obukyayi n'obusungu ku mitima
mweyongerere ddala okukuba ekintu n'okukikyayira ddala. Omwana omujja na nnyina takukyayanga ewammwe. Abamu mu sisitimu eyo baana bajja na nnyina. Kyova olaba taata agamba temutundanga ettaka. Ye najja n'akola statement. Tunda ettaka olye ku ssente. Tusigazze ennaku ntono okugenda mu kulonda kwa bonna. Weebuuze lwaki mu kaseera kano akatono ebitukoleddwako bingi okusinga ebyali bitukoleddwako ebbanga lyonna. 31 Desemba bw'ebeera nga yenkuuka naye ng'ate mu January tugenda mu kulonda kwa bonna, meaning nti omuntu bw'okola statement nti owanuupu togenda mu nkuuka, statement eyo baba bagenda givugirako mu kulonda kwa bonna. Statement eyo baba bagenda givugirako mu kulonda kwaki? Mu kulonda kwa bonna. Museveni abeera eri ng'akutte ejjinja erimu nga likuba ebinyonyi bibiri. Eno waliwo gurupu ekulwanyisa gye yalabye nga nayo gwagirwanyisa. Kyokka ng'ate eri ne Buganda eri mu kusaanawo. Still Museveni abeera mu ki? Muwanguzi. Era y'ensonga lwaki nagambye Omuganda alumwa Buganda ng'oli mmengaawo tolowooza nti okuba Kyagulanyi. Gwe wennyini oli mu kkuba Buganda. Tolowooza nti okuba Kyagulanyi. Gwe wennyini oli mu kkuba Buganda. Webale kubanga wekomide ku NCK TV, tewerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era tujja kubanga tugakutusa kuwona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tovaawo.